Abaminisitule by'okwerinda olwaleero bategeezezza eggwanga bye batuuseeko mu kutuukiriza ebigendererwa bya manifesito ya NRM mu kisanja kino eky'emyaka 5. Bano bagamba nti batuukiriza ebitundu 75 ku buli 100 ku buvunaanyizibwa bwabwe mu kukuuma emirembe ssaako okubeera n'eggye ery'omulembe. Minisitule by'okwerinda Adolf Mwesigye agamba nti byonna ebituukiddwako byesigamizibwa ku mirembe egiriwo kati mu ggwanga. Indeed, the security sector is a pillar of the achievements of the national resistance movement and a pillar of the Ugandan population as a whole, for which they are very, very proud of. Ensangi zino aba LDU bazze balabibwako nga beenyigira mu kulwanyisa okwekalakaasa nga balwamu ne poliisi, so nga waliwo endowooza nti oba oliawo bano baali badde bakuuma byalo. Minisita agamba mpaawo tteeka libamenya era tukitegeddeko nti abakuumaddembe bano basasulwa emitwalo 20 buli mwezi. That's not illegal. It's provided for even in the law. The army can assist other security forces to maintain security in the country, and the same applies for LDUs. They cannot just look on when people are causing commotion in the country. Ab'ebyokwerinda era bategeezezza nga bwe bagenda okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo abajaasi ba UPDF wamu n'aba LDU abakwata abantu ekiro ne babakanda ensimbi okubatta. Every LDU who is deployed, we know where they are deployed and when. So we appeal that any incident that happened should be reported and action will be taken. We don't want to keep on hearing this without substantiating it. It's better that they are reported if there are cases of indiscipline so that they are dealt with. Zo kamera ezize ziteekebwa ku nguudo zinokoddwayo ng'ebimu ku ebyo ebyongedde okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bibuga. And as you would observe, the situation now has greatly improved in these areas which were facing kidnaps and robberies, Wakiso, Mukono, Kampala, and so on. So they are effective and they will continue to help. Uganda erina abajaasi abawerako mu ggwanga erya Somalia gye bakuuma emirembe n'amawanga amalala. Abaminisitule by'okwerinda bategeezezza nga bwe baakafuna obuwumbi 45 ng'ensimbi zino zeeyambisibwa okuzimba eddwaliro ly'amagye okujjanjaba ababa bafunye ebisago. Awamu eddwaliro lino lyakuwemmenta obuwumbi 14. Really, this is a good way of paying back our soldiers because they are out there fighting, and the only way to pay them back is at least to put a hospital using the funds that we are earning from their sweat. Okusinziira ku b'ebyokwerinda baagala omujaasi asembayo okufuna omusaala omutono gubenga gwenkanankana n'ogw'omusomesa wa primary wa grade 3 gye mitwalo 40 okwongera okutumbula embeera y'abajaasi. Ali Mivule, NTV Akawungezi.